kaaba guma tumaleko interview. Nze mu bulamu bwange saagalangako kulaga muntu yenna nti nnyina ennaku kaabe maama wange. Ne kino we kituuse kirabika kiri too much. Awatali wadde omunyega, wadde omuvuma, wadde ogamba nti namugambye ekintu ekibi. Nankuba oluyi nenkutama wendi ku sinki. Nanganja kutta gwe. Ndi mu buliri neebase. Tosobola kujja mu buliri gye neebase osigadde okyeri eno weekeja. Simanyi oli mu kutawaaza abasajja bo bamaze okwebakako. Omugana ye Derrick olina obuzibu. Wenkubye video call mbaddewa. Munankwata enviiri. Era ze zino ebyavaamu. N'amaanya enviiri zange zonna nga nvaamu musaayi. Nantwala paka ku buliri. Bwe yantuusa ku buliri nanga ajjamu ebigoye byo. Namugamba buzibu ki? Nanga gwe tolaba nti njagala kukola naye mukwano. Namugamba sigenda sobola. Mwali mutera okukolamu omukwano ogw'engeri eyo? Nga tekibangawo kale nga wonoogamba nti gwe kiri ekintu we kyatuukawo okubanga nategedde nti alina bakyala be. Amazima natandika okuba nga mwewala sikyagala havinga naye sekisi ng'alina kusooka kukukuba kumukola. Naye ku luno kyali too much. Ndi lubuto nankuba nanzijja mu kinaabiro nandeeta ku buliri. Nankwata nankola waati. Bino bye nabirabanga na mu firimu. Nansibira eno nansibira n'eno. Naye omanyi omuntu atadde eno emikono n'egino eno n'akukuba n'akwebakako ng'asindika nampaka. Nankuba ng'eno mbuliddi nga nvamu omusaayi mu kamwa ne wansi mu bukyala wange naye ng'omusajja nnemeddeko. Kati mu ddwaliro watereeramu? Naterera kuba saddamu kubuliidinga. Nenzirayo ewaka ne bangamba nina okudda buli luvannyuma lwa nnaku 2 balongoose wansi wange. Naye nga byonna byetaagisa ssente. Nekola ki? Nenzirayo ewaka netyo gamba maama era nalinnya booda paka wa maama wange. Nangamba naye nga toli oke. Mugamba maama ndi fine. Naye ndabika luno olubuto ndutidde buti. Nangamba tofaayo. Guma abakazi baguma ozaale bulungi omwana. Yakumba entambula lwakuba omusajja ankuba buli lunaku. Mwogera? Derrick nakoma okwogera naye. Lwe lunaku lwe naba noonya ennyo. Yajja n'akola olutalo gye nadda. N'agamba njagala ombuli olunaku lw'olizaala nze nzija enkimu omwana wange. Anti gwe wagaana okudda. Namugamba nja kukugamba. Nange alaba w'ofaanana. Okirabye? Emputu we teweebeera. Watya embooko naye wali onyirira. Kutwala n'okola enjala nga ne sikini nkikolako bulungi nga n'obugoye mbugula. Kati emputu n'obutagambibwako nti mwe muti obbakuba bambejja. Bakazi bafumba ku mbooko. Wali ofunyeko ekintu ng'obulya kikutta kikumalawo oli ku kisenge ng'olaba omuntu alinga akubuutikirayo. Kati nze siri ku kisenge. Wabula ndi mu ttaka wansi fuuti 6 nga mbulako ekintu eki. Kunjiwako ttaka. Tugambe n'ettaka baalinjiwako just mbulayo kubulizaayo mutwe gwange. Olowoozezaako ku baana bo abalala boolina nga tonnalowooza ku byakujjawo? Abaana bange nabalowoozaako dda n'enkoma n'obbalowoozaako.
naye basigale ewa tataabwe nga bo balamu nze nga nagenze byange. Siina muntu gwe ngenda kugamba nti bannange kino kubanga ne beesuubira abange bonna bavuddeyo nga bakulaga nti bakuleseewo. Buli muntu yena teyandyagadde kwetta, nange sandikyagadde. Just byempitamu binsuseeko obuzito. Nina ekintu ekindya mu nze simanyi oba nange kennyini oba kimpangaaza oba obujjanjabi bwenfunanga bwe butono simanyi. Kiki ekikulya? Nze we nakosebwa mu kweraba kwange kino ekitundu buli ssaawa kikyuka okuva mu kiwato kyange. We tudda mu bitundu byaffe ng'abakyala nayonooneka. Kale tubaniriza buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku mirimu egy'enjawulo gye musinzidde okubeera nga mukakkalabiza. Mbalamusaako ne mbabuuzaako buli omu yonna gy'oli mu bitundu eby'enjawulo. Nze Vicky nsinzira buterevu ku Mukutu Vicky Exclusive. Nyongera bwongezi kubeera nga nkusaba video sooka ogiweka like kigiyambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Mutongole tukusaba otwegatteko ng'osubscribinga ku Mukutu osobola okubanga ofuna latest updates ne latest information okuva mu buli kanyomero konna ak'eggwanga Uganda. Nkujjukiza nti Maria Clear Skin asangibwawo ku Kiyembere Njemba Plaza shop K52. Gwalina ebizibu ebyenjawulo ku lususu, ayagala okuba ng'oyagala kukyuka muko mu kalayo, oyagala kutereeza mweyo kalayo n'ebintu ebirala bingi nnyo nnyini ddala byagezaako okuba nga akwasaganya nga bw'obirabaawo. Maria Clear Skin akwasaganya ensonga nnyingi naye okusingira ddala nsonga za lususu. So nga ate takoma bukomyawo mwabalina emikolo egy'enjawulo, mwagala ngoye za kupangisa, olina omugole eyeetaaga okuba nga ayambazibwa, agenda bugenzaawo ku Jemba Plaza shop number K52 ojja kuba osangawo bulungi nnyo Maria Clear Skin. Omunnyonnyole atunule butunuzi ku size yo agambe nti kati gwe kino kyekiteeteeyi ky'omukolo kye weetaaga, eno yeggomesi y'omukolo gye weetaaga. Ne bwe muba 10 ne bwe muba 2 oba 5 mwenna asobola okubawo engoye ze musobola okugendera mu mikolo nga munekaanekanye, ensonga neba nga etambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kale kaakati embeera emu oba embeera endala ebizibu by'ensi tebikoma, ate era tekitegeeza nti obulamu bw'ensi tebukyuka. Eva obulamu bukyuka ate n'ebizibu buli lunaku bibeerawo era bigwawo nga byagala tubichallenginge. Nina omukyala si mupya kuba ali bamulabyeko ababaddeko ko music industry. Omukyala ayitibwa Fiona Kachina, muyinza okuba nga mumumanyiiko. Bwe mba temumanyiiko mugenda mutegeera, naye kiba kyangu kyakuvaayo kwewaayo kwogera mbeera gy'oyitamu ey'okusoomoozebwa oba mbeera etali nnungi mu bulamu oba enkyukakyuka z'obulamu bwo okusinziira ensi weebeera ekumanyidde. So muneegatteko tufune emboozi ye ate tunoonyera kiki kye tusobola okukola mu byonna gye binaggweera oba gye binakkira. Ntera muyita munywanyi naye kansabe asooka ababuuzeeko gyebaleko Fifi. Kale nawe gyebaleko oli otya? Nandigambye 50-50 naye si 50-50. Golinga mu mmeka? 90% siri okay. So osigaza percentage emu. Amanya atulaba? Abatulaba amanya gangenze Fiona Kachina. Lwaki obulamu buli 50? Lwaki buli 90 disorganized, 1% nga buli organized? 1%
omuntu gy'asobola okuba ng'asigazza lwakuba nti akyassa 90% buli kitundutundu kyange ekiri ku nze oba mutima oba buli kimu tekiri okke. Omukyalo ow'olubuto omuzito aba talina kuba nga yeeraliikirira nnyo, then bw'oŋŋamba nti ate obulamu tebuli bulungi nnyo ng'oli mukyala muzito, obulamu bw'omwana oba tobutadde mu katyabagana bw'olwo? Sandyagadde teeka bebi wange mu katyabaga, naye waliwo ekijja nga kigenda mumuteekamu, either agenda kuluzinga mami we ate naye yennyini agenderemu. Buzibu ki obukutuusa awo? Bingi. Nze nalina obulamu tebwali bulungi naye bwali bulungi nga bummala nga ndi fine. Nali nsobola okweriisa, nali nsobola okwesuza, nali nsobola okwerabirira, nali nsobola okwebeezaawo ng'era nsobola okutambuza emirimu gyange mpola mpola. Bajja kugamba nti lwaki kati togitambuza? Kuba siri mulema, siina bulemu. Naye kyenkana ninga atalina bitundutundu byange, sikyalina we nneekwata, siina we nneesigama. Mu bufunze ndi mu bbanga. Nalina eby'omu nnyumba, siina wadde we nsobola nti bateeka wano oluba. Tugambe gwali mukwano, kwali kuferebwa, kyali ki? Nange kennyini sikimanyi. Nagwa mu laavu n'omuntu. Nagwa mu laavu n'omuntu kye kintuusiza ku kino. Kintuusiza ku kino ate ekyennaku nga nnyina olubuto. Mu muntu y'omu? Siina kyennyina naye nasigaza olubuto lwe lweŋŋamba luteekeddwa okuvaamu, naye wenna alugyamu bagenda kunsiba neŋŋamba nteekeddwa okufa. Naye nga sinnafa, abantu abamu be naweerezaako meseji yange, omuntu eyasooka yali Vicky gwe wennyini, owookubiri yali Devicom. Naye nga sinnata katambi konna oba ka video oba ka audio konna, nasooka gamba mwami Vicky nti nkwetaaga nnoonyaako kuba enkya osobola okunsanga nga siri mulamu. Nali nkitegeeza. Wali oyagala kweta? Ne ŋŋamba Devicom nnoonyaako kuba leero ndi mulamu, enkya osobola obutansanga. Wantiisa. Si kutiisa. Era kyovola nakubuuza tusobola okwogera ku olwo? Kyansukkako. Nze sitera kwogera, tebandabangako nti oba nsaba buyambi, tebandabangako nti nkaabira omuntu, tebandabangako nti wano kinnyigiriza emyaka gye nnyina. Lwaki kyali kya bwangu nnyo ng'olowooza nti singa sikulaba ku olwo enkeera nnyinza obutakulaba? Tekyali kya bwangu. Ekintu nno kino kitutte ebbanga nga ndi eyo nnyigirizibwa, kitutte emyezi 3. Ne ndowooza ngenda kivaamu ne nnwana ng'omuntu nkiveemu ne nnemererwa. We nalemererwa nsiiba ndi mulwadde, nze eno paati yange eno tandikira wano, ate yo nfu ddala. Kuba omusajja yannyonoona nze. Tubive gye bitandikira. Abatulaba, Kachina yali neiba wange. Wasenguka yansiibula bulungi. Simanyi gye yali alaga. Ne nalabanga kuba nti yalina omuntu we. What happened? Otuuke ku extent nti kati embeera si nnungi gy'oli. We nafuna olubuto ndoyo guy yaŋŋamba tasobola beera nange mu nnyumba gye yansangamu, ate era so akulizaamu mwana we.
nendeeta ekiteeso ensobi yazze nga ndi ku family planning nenfuna olubuto ne tugenda ne tubuuza baddokita buzibu ki obwavaako nze nfuna olubuto ng'ate ndi ku family planning ne batunnyonnyola bitera okubeerawo olw'ensonga musobola okuba nga musisinkana buli ssaawa akantu ako kakaleetera oseseetuko ba family planning ereetera okuba ng'eruuzinga ki ng'enafuwa ne mugamba twandiggyeemu olubuto luno kuba kaaliya yange egenda kuba ekola ki naŋŋamba tekijja kusoboka eyaŋŋamba tekijja kusoboka nze nalina kuyiiya bwongo bwonna bwonna ndaba oba olubuto nga luvaamu oba nga babaawo ekintuukako ekyo nakyo kiggwe yaŋŋamba tekigenda kusoboka gayi yatandika okubeera nange buli lunaku buli wiiki nga taseetuka ng'alinga gamba takyakola wamugamba bwe yamanya nti oli lubuto n'abeera nange kati gayi yajja n'abasirikale 2 ne tutuula mu mmotoka nze waliwo ebintu ebimu byentya Vicky nze ntya abasirikale ntya omuntu okunsongamu ekintu kyonna ne we luba lugalo ŋŋamba namukoze ekyo okuntuusa ku ekyo naŋŋamba ngenda kukusiba wabadde yagala kujjamu lubuto lwange nga mu butuufu nakyogera siina we nsobola kuba nga nkyegaana abasirikale ne bagamba kati ku 2 agende aterekebwe eruzira akuumibwe paka olubuto lwe lunaakula nga tasobola ddujjamu oba si ekyo akole kyoyagala mwami wange n'agamba nti ayagala nze ampase wano nkole ki enveewo nekyanga kiri simple bwe wali weepangisiriza nze nali neepangissirizaawo kuba nali neyibawo emyaka gye nali mazeewo wali ogiraba ne ŋŋamba nzikiriza ntwala okuza olubuto ne tuva e Makindye ne tugenda naŋŋamba togenda twala kintu n'eki ekikyo mu nnyumba yange byonna tugenda tugula ebipya ne nkwata ebintu byange ne mbigabira be nabigabira ne nkwata ebirala ne mbitunda ne ŋŋenda ew'omusajja olwo omanyi oyingidde obufumbo ne ŋŋenda ew'omusajja ne tubeerawo ne tugula ebintu fanica ne tugenda ne tumugula nga buli kintu tukigula mu bungi bwakyo zaali wiikisi nga 2 ne ntegeera nti omwami wange yalina abakyala abalala mu bbanga lye wabeera naye wali tokimanyi kyalina abakyala yali yankweka nga siwuliranga ku ssimu ye ng'evugira wendi nti mukyala we yakubye oba nti bamusaba ssente zaaki nga sikirabangako nga tusoosiibamu mu nnyumba ne twebaka ne tukola buli kimu naye nga siwulidde ku ssimu ya musajja olunaku we namanya nti alina abakyala twali mu mmotoka mukwano gwe najja n'amugamba nga balina emboozi gye banyumya n'amugamba mama gundi bane mwakoze omukolo gw'okubatiza gwabadde mulungi naye gwe wakolera ono si gwe wakolera omwana ow'omuki ow'obulenzi ate mu process eyo nga olwayogedde nti gwe wakolera omuwala si gwe gumu gwokoledde omuwala si gwe gumu gwe wakolera ki omulenzi kitegeeza bamaama baabo abaana banjawulo bayinza okuba nga babeera naboomu yabinnyonnyola bulungi nga bamaama banjawulo mwali mutudde mu mmotoka nga ndi mu mmotoka ntudde mu maaso ku pasenja nga naye atudde wavu oli najja ng'abuuza ku munne oli najja n'abuuza ku munywanyi kati ono ne yeebuzaabuza naga naawe oleetebede n'amugamba naawe bannange oba bakidde eriki senga woofa kuba n'abakyala woofa ne kwoli omukyala olwo ayogera omukyala ow'okumeka owokusatu
nawulira nga essaawa eyo mpulyanga olubuto oluyitamu buyisi bwe luti. Nagamba naye Deriki olina ebintu byokola nze byessaagala olina okukyusaamu. Oli eyali ayogera ebyo yali akumanyi? Yali ammanyi. Ng'akimanyi mweyagala? Alayika yali takimanyi nti tweyagala. Kati ndowooza Guy ye process gy'ayisaamu abakyala ndowooza babeera nabo. Asobola okulimba omuntu nti oba tuno tukola kino oba kino tukikola we bati. Kuba senga Guy yali ammanyi nti tweyagala yali tasobola kwogera bigambo ebyo. N'amugamba Deriki okola bubi. Engeri gy'oyisaamu bano abakyala maama gundi ne maama gundi senga gy'oyisaamu n'oli omukyala ye oli omukyala yakukola ki? Gwe wateeka awo n'oweerabira nti gyali. Abakyala obasuulirira nnyo. Omu ajja kukeera ku makyayende agenda kukuleetera endwadde kuba lwa nsonga taba mumativu mu maka ge wakola ki? Nagamba naye gende bye tujja byogerako ye bannange okuyamba omuntu luba lutalo. N'aseesa endabirwamu mukwano gwe n'asigala wabweru ng'akoona ku ndabirwamu. Ne mugaagula waakunnyonnyole bali bakyala bo kati oba okweka ki tokyalina ki okweka erede nakitegedde. N'agamba hani kankubuulire abantu basiru nze okuyamba nfuuka musango we nayamba nazza musango. Namugamba ani gwe wayamba? Abakyala nayamba bayambe. Ne buli muntu yenna alowooza nti bakyala bange kati bagenda kuyingirira laavu yaffe biki. Ne tuvaayo ne tugenda mu hotero gye twali tuteekeddwa ossula. Awo nga tonafuna lubuto? Nga nduyina maze nosenguka mu muzigo mwembeera mwe nali mbeera. Ne mudda mu hotel? Ne tugenda e Mutundwe. Tulina gye twali tulaze ewaabwe Mbalala. Mukwano gwe yabyogerera Mbalala? N'omusajja asibuka Mbalala gye yavanga n'ajja e Makindi. Embalala gy'alina bakyala be. Kati ne tubeera awo ne mpulira obusungu ne tuyingira hotero ne neebaga. Najja okunkwatako ne mugamba omanyi Deriki okuleka nga tutudde wansi ne twogera ku nsonga eno neggwa we kigaana. Buli muntu anoonye solution. Yangamba kati bakazi bange ogenda kukola ki? Ekisooka omusajja yenna wabaamu ne ssente akola by'ayagala. Ne mugamba ogutali mutawaana lwaki tewaŋŋamba? Ne mugamba nakugamba ebintu ebinyiiza kunnimba. Ekyokubiri kubeera n'abakazi nze saagala bbiisanya amaka g'abantu kwonoona bufumbo bw'abantu. Obufumbo bubeeramu abaana bubeeramu bamaidi bubeeramu bakyala nga baatuula balina kukuuma baami baabwe. Nangamba kati kola kyokola. Ne mugamba tewali buzibu. N'ayomba ekiro ekyo. We yayomba yankubira oba njiyita emiggo oba njiyita emisambagero oba nziyita empi oba mbiyita ebikonde. Yankuba. Kati ndowooza obusungu bw'oli eyamugambye n'abuteeka ku nsi. Emugamba naye Deriki olunaku ojja kunzita ng'onkuba ebyo eby'ekisiru. N'agamba gwe nkukuba n'enkubuzaawo n'enkukola kyonna kye njagala. Era bwe bwakeera ku makya n'avuga n'ankomyawo e Kampala. Atuuka e Kampala neŋŋamba nno kino kigenda kubeera too much. Buno si bufumbo wabula agenda kuba nsambagere kuba omwami ntegedde buli kazeeke. Guy n'asimbula n'addayo enkeera. We waayitawo ennaku 3 n'aŋŋamba oluwa. Ne mugamba ndi waka. N'aŋŋamba lwaki oyogera bubi? Mukazi wange gwe mmanyi alina kwogera bulungi n'ampita wangi bebi wangi dadi. Ne mugamba wangi ssebo. Nga tokyamuyita bebi kyekyamunyiiza? We yajja kumanya abasajja
nze mu bulamu bwange saagalangako kulaga muntu yenna nti nyina ennaku kaabe maama wange. Ne kino we kituuse kirabika kiri too much. Yayomba nangamba ggulawo. Yali ayombera bweru. Kyesaamanya. Mwali ku ssimu. Amazima saali waka nali wa maama wange. Wamulimba nti oli waka. Ne mugaaga amazima ndi wa maama. Nangamba kuba video call. Ne nkuba video call maama n'amulaba baganda bange n'abalaba. Nangamba jangu waka kuba kati nze ndi wabweru. Nenzija alinnya boda ne mutuukako nenzigulawo teyayomba. Nenzijamu ebintu mu mmotoka ne mbiyingiza. Yali aleese amata nengateeka ku gasi nengafumba. N'anywa caayi, amala onywa caayi n'agamba ayagala kwebaka akooye. Lwe lunaku kanaaluzaalo olwo lwensobola okujjukira nti lwayonoona buli kimu ekyange, lwensobola okujjukira nti abasajja mu nsi balina akazoole. Bwe yagenda okwebaka nasigala nkola ebyenteekeddwa okukola ng'omukyala eyakkiriza ofumbirwa. Nennongoose engatto ze nenkwata apure n'engitwala n'engyoza, silivulesi n'engyoza, esatu n'enzooza byonna byonna ne mbitegeka ng'omuntu. Yajja mu kinabiro gye nali mbyolezza n'ankuba oluyi. Awatali kunyega kigambo kyonna. Awatali wadde omunyega, wadde omuvuma, wadde okugamba nti namugambye ekintu ekibi. N'ankuba oluyi nenkutamawo enti ku sinki. Nanganja kutta gwe. Ndi mu buliri neebase. Tosobola kujja mu buliri gye neebase osigadde okyeri eno weekeja. Simanyi oli mu kutawaaza abasajja bo bamaze okwebakako. Mugana ye Deriki olina obuzibu. Wenkubye video call mbaddewa. Oyinza okuba ofubutuse eri n'ogamba kogenda ne mugamba mu ddakiika ng'okyali ku call ne ŋŋenderawo ku WhatsApp video. Wongamba nti nno mbadde nkozeseza bukujjukujju nenva mu lodge ne ngende wa maama. Kati nga nkyakutamya olwo nvuddewo mmaze okumuddamu bye mmuzeemu n'ankwata enviiri. Era ze zino ebyavaamu n'amaanyamaanya enviiri zange zonna zonna nga nvaamu musaayi. N'antwala paka ku buliri. Bwe yantuusa ku buliri nanga ajjamu ebigoye byo. Namugamba buzibu ki? Nanga gwe tolaba nti njagala kukola naye mukwano. Kyava asoose okukuba. Namugamba sigenda sobola. Mwali mutera okukolamu omukwano ogw'engeri eyo. Nga tekibangawo kale nga wonoogamba nti gwe kiri ekintu we kyatuukawo kubanga nategedde nti alina bakyala be. Amazima natandika okuba nga mwewala sikyagala havinga naye sekisi ng'alina kusooka kukukuba kumukola. Naye ku luno kyali too much. Ndi lubuto n'ankuba n'anzijja mu kinaabiro n'andeeta ku buliri. N'ankwata n'ankola waati. Bino bye nabirabanga na mu firimu. N'ansibira eno n'ansibira n'eno. Nakirole yange ng'omuntu simanyi kuyomba. Ne namuddamu ne mugamba Deriki omuntu abeera ne famire. Yangamba Fiona. Hoza oli muyimbi. Njagala nkulage nti bali nothing, tebalina kye bali. Gwe obulamu bwe nyina obuziika mu ttaka.
ate yakaka obeere n'olubuto omukuliza omwana ate alina okuziika obulamu mu ttaka. Nabeerawo nankuba ndi muzito bakugamba ne woba okola sekisi genda mpola naye omanyi omuntu atadde eno emikono n'egino eno n'akukuba n'akwebakako ng'asindika nampaka nankuba ngeno mbulidi nga nvamu omusaayi mu kamwa ne wansi mu bukyala wange naye ng'omusajja nnemeddeko. We yamaliriza byayagala n'agamba kyekyo mukazi omwenzi bamukola ebyo. Yali akubalidde embenzi. Teri mukazi atali mwenzi amma bbaawe. Omukazi omwenzi yamma bbaawe kuba aba avudde gy'avudde nga kkuse. Bwe yagamba. Ne ngamba Derek, oba wosazeewo ontwale. Yakusibisa ki? Yansibisa ssuuka. Nga wookaayana naye jjukira nze ndi muzito sagaakaayana naye kuba lwa nsonga ngenda kufuna ekizibu nze nga nze ate era gye buva ne gye bujja teriyo omukazi asinga musajja maanyi eitha oba ogenda kufa. Bwe yamaliriza nze ne mbiyita ebyokusaaga nankuba ne ntandika ovaamu omusaayi. We twamaliriza ng'amaliriza byonna byakola ne ndaaja ne mugadde Derek ntwala mu ddwaliro. Yangamba emmotoka si munnyo nti buli mu maka gaba ebaamu. Nemugamba bambi Derek ntwala mu ddwaliro. Eitha Mukama ayambe oba nduuzinga omwana muluuzinge naye ng'ate nze ndi mulamu. N'aziramu ggwe kugambye emmotoka si munnyo nti buli maka gaba ebaamu. N'atambula n'agenda. Teyasulawo. Alina wotero gy'atera ossulamu eri awo ku Ntebe Road. N'agenda neyeebaka. Kye nakola nenkola ki? Nenkubira omuntu omu ne mugaa jjangu onnyambe ojja onkima ewaka. N'angamba buzibu ki? Ne mugaa nkwegayiridde jangu. Yajja nga musajja naye nga so anava mu kisenge gye ndi wadde okukola ki? Ne mugamba yingira ennyumba nga mbuliidi nga ze nali mmanyi n'olubuto luweddemu. Kati we yajja gayi n'ansibaasibako awo kireesu n'anteekako mu piki n'anvuga n'antwala n'andeeta ku ddwaliro baliyita Zaamu kiriniki. Bwe yandeeta ku Zaamu kiriniki ne bagamba ki ekimutuuseeko. Soka ne banteekako awo eccupa ne banteekako buli kimu ne bankuba empiso n'enkakkana ne bamala ne bambuuza buzibu ki obwatuuseewo. Ne mbannyonnyola. Olw'okuba nti ffe abakyala Katonda yatutonda nti waliwo ebintu bye tukweka nga tubirimbira abaami baffe. Nalowooza omwami oyo alikyuka. Nalowooza nti alikyusa. Emugala twafunyemu awo butakkaanya naye wenvuddeyo ne ngenda mu kinaabiro nkoze we bati ne we bati. Ebintu ebyo nabiteekako ne ku tikitooko nga nze nanfuuse kala lwedi. Sawo ne baŋŋamba oba owakanidde omuntu akutuusizzaako obuvune ffe katukole omulimu gwaffe ng'abasawo. Nawe kiddamu ne kiba eitha obulamu bwo bujja genda oba obwa bebi omuluuzinge. Ne babuuza ye omwana akyalimu, mwana ki gw'ogamba gwe ŋŋenda okuluuzinga? Bangamba omwana we akyali fayini, mwali mulamu. Kati obusungu ne bunninnya ne ŋŋamba n'akasajja akamazeeko emirembe ate omwana waako tafuna wadde obuzibu. Omwana w'amagi ni omwana waaki? Musawo n'agamba toyogerawo otyo. Omwana malayika talina kyamanyi.
ne mugaa tomanyi musajja oyo mpulira kati andi wano nembuuza musawo kati ngenda waka n'agamba nedda Fiona okyali wano oterere bulungi tugenda maliriza okujjanjaba ennaku 4 nnamba then tukutwale mu scan tulabe kiki ekyayonoonese munda oba ki ng'omusajja yakosezza nabaana yange bino bye yanyigiriza nga neebaseeko nabaana yatukesa nga tekyalina wessiza gwe musayo ogwo gwe nabreedinga nga yajjako crack weight era ne wemba ntambula olubuto lwange luto lwa myezi 4 naye ne wemba ntambula buli muntu abuuza lwaki Fiona otambula wootyo baba bamanyi nzaala nkya oba naatera olw'obuvune bwe wafuna olw'obuvune bwe nafuna sikyasobola kubeera okke mu nda yange ng'omukyala kitegeeza buli samba nyina okuba nga neepaadinze nga seepaadinga piriyodi nga neepaadinga olw'okuba nti nvaamu amazzi naye ate nga kikulaga omwana wange gyali mulamu kyembuuza ga amazzi agaba ganvaamu gaba tegava ku mwana wange nti agenda tukesa naye mu losing tewabuuza basawo nkibabuuza ne bakuwa answers bo bagamba katukanye kujjanjaba tulabe gye kiggweera naye era si kirungi mukyala w'olubuto okubeera ng'avaamu gano amazzi galina kuba gali agaabwe ag'ekikyala nti buli saa musawa y'okuzaala nti omukyala abundulabundula lwaki kati kiri kiti ne bagamba Fiona n'abaanayo yafuna pulobulemu naye ate jjukira munda mwe muli omwana wange ne mukubira ne mugaa Derek nanga nkyali bize ngenda kuddira musawo n'anyiiga n'akwata essimu n'amukubira namugaa gyebaleko Mr. Derek nti kale naawe gyebaleko nze musawo wano okuva wano nti wangi musawo omukyala ono w'oba tomwagala nekitegeeza nti n'omwana tomwagala yabuuza musawo mu bukambwe obw'amaanyi n'amugamba ani akugambye nti mukazi wange simwagala gwe senga mbadde simwagala nandi muwubidde oba nandi mukubye oyaddamu musawo sawo n'amugamba naye musajja gwe oli mubi n'amugamba nga tonagamba nze bubi gwe mubi ayagala okwonoona amaka gange sawo n'amugamba mwana wabe ndi yeetaaga obujjanjabi eitha we batamujjanjaba kimala omukazi ono asobola oluuzinga nabaana n'aluuzinga bebi oluusi n'obulamu bwe ne bugenderamu n'amugamba nekinkwatirako wano nekitegeeza nti nze siri mulamu oba bagenda kuba bajjeemu yange ngaali ku ssimu ne musawo yavaamu amaziga n'akaaba mwana gwe ne mugaa mazima neetaaga kuyambibwa kati ngenda funa nti obujjanjabi kuba nteekeddwa obufuna buli lunaku nina okuba mu ddwaliro bankyekingeko balabe bampe eddagala nga bayozaayo wansi wange obutagendako wadde akacyafu wadde obuwuka we yayomba n'ayomba n'ajjako essimu ya musawo kye yakola n'akwata $20 n'agasindikira omusawo n'agamba mukiri yalingeeko ebyetaagisa eziba zisigaddewo zimuwe n'amugamba tezimala nako wadde neetaaga $50 nga 5 teyali mubi n'aziteekako endala n'amugamba ekyo kikulaga kinti mwagala kale tuli ku mukutu Viki exclusive sirika tokaaba tokaaba
tokaaba nnyo. Paka na kati okyajjanjabwa. Zaina tokaaba. Tokaaba guma tumaleko interview. Fifi. Guma tumaleko interview. Kati mudwali watereramu. Naterera kubasaddamu ku bulidinga nenzira y'ewaka ne bangamba nina okudda buli luvannyuma lwa nnaku 2 balongoose wansi wange naye nga byonna byetaagisa ssente. Nekola ki? Nenzira y'ewaka nentyo ogamba maama era nalinnya booda paka wa maama wange nangamba naye nga toli oke. Mugamba mama ndi fine naye ndabika luno olubuto ndutidde buti. Nangamba tofaayo guma abakazi baguma ozaale bulungi omwana. Ne mugamba maama ndabika lumenya. Nangamba tobangamu ng'olina abaana 2. Ne mugamba nedda ndabika lumenya bumenya kumbe ntambula lwakuba omusajja nkuba buli lunaku. Lwaki wagenda ku poliisi Fifi n'ogulawo omusango gw'okukuba oba gw'okutobegunda? Nabikola. Wagenda ku poliisi? Nabikola naye nsonyiwa okujja ewaka. Yesonyiwa okujja ewaka nagamba ajja kujjanga ewaka olw'emirembe tagenda kuddamu kikola. Babatuuza ku poliisi naye? Poliisi yaawo Kibuya. Ekyobujjanjabi teyakkiriza kujjanjaba kuwonera eddala? Nakkiriza. Yakkiriza nembeera ewaka. Tetwava ku poliisi nangamba ogenda tambula onviire nja kujjanjaba oli wammwe. Sobola kubanga nsasule n'ennyumba ey'essente zino zonna nkukiriyalingire buli kintu kyonna nga tetusobola kukola mukwano naawe. Mbenga eyaddira nenkuŋŋaanya enfuufu nga terina kyegenda kunkolera nengiwummuza mu kifuni nga nengiteekako n'abasirikale. Nangamba ate ogenda kati. Nemugaa kati ndagewa ye ŋŋambe ntya maama wange. Maama wange omumanyi alina pressure. Bino atandika obbiraba ku myaka gye ntuuseemu. Tulina kusanyusa bamaama baffe kati lwaki ate omuttula obulwadde maama affe. Yali yankolera edduuka enateete. Galitunda ki? Galitunda byawaka. Sukaali biki byonna byonna. Bya kyakala. Nangamba nkuleko ovuddewo. Ndowooza asaaga. Nagenda mu mmotoka nagamba sotinga ebintu bye byonna byonna. Njagala siba nnyumba yange. Waliyo eyo abakyala abaagala okwebaka ne babba baabwe ne babasanyusa. Kale woba wakitwala nti nze nawasa nyina abakyala eri abalala nakuwasa kumpa ssanyu si kunstressinga. Yayogera ebingi nengamba muntu omwesibako ennyaso ogamba nti omumazeeko emirembe nakola n'ekintu abantu ne bagukusalya ne bagamba lwaki tewamuviira wali oweddeyo. Nakwata engoye zange nenfuluma
gayina ntunuulira nga ngenda neŋŋera najja n'asibawo ennyumba ye ndooza naye n'agenda si ye yakutwala neŋŋenda mu dduuka mwe nali nkolera mwalimu akafaliso buno buyinki bbiri nga wonoogamba nti omukazi w'olubuto akola afuna tayimu ne yeewunzikamu awo ng'oba kamuguluza amutabuseeru ntandika obeera nga nsula mu dduuka bwe wayitawo wiikisi bbiri yajja kiro 8:00 ku dduuka we yajja kiro 8:00 nali nfumba munaanansi naye nga ngufumbidde munda naye kati gundi eri we yayitirira ebbugumu nenjagala nfulumye essigiri ngende njiweyo evvu n'omuliro gwako nkomewo munda mu dduuka kati nziguddewo ntutteyo essigiri njiyeeyo omuliro muyiwayo omuliro ndeeta akatasa k'amazzi nkole ki njiweko mba nkyayiwako nendaba emmotoka eyowa wange nga ngimanyi nadduka 10 nyiigire munda neesibireyo gwe yali naye n'asamba waati oluggi teyali yekka baali basatu we yasamba oluggi kyava afuluma naga kati gw'osuubira osobola okunzirukako nawe tuyingire munda oba tuyagala tusasamaze jukyanze ebintu byange byonna ntya okuswala kati ne ŋŋamba kanyingire munda njogere naye ndabe kyaŋŋamba naŋŋamba ogenda kudda ewaka oba ogenda gendera ddala ne mugamba wangoba kitegeeza tolirwedde kukyusa ate nange sisobola kukyusa ekyo kyoyagala nkyuse tukole omukwano ng'okyalimu eyo embeera kitegeeza nkutya onkanga buli ssaawa obeera onkanga nagamba ogenda kudda oba togenda kudda namugamba oboggola nnyo nagakatiraba obulamu bw'olimu nyumba yonna ekutta ekikoomi mwosuze omwana wange ogenda ofuna obuzibu bagambe nti nze era ndi mubi gwe omwana wange waabaako kyabadde gwe tomanyi senzi ntadde mwana oyo famire yamwe mba ngenda gisomesa essomo ansirika aga ogenda togenda nga muga sigenda kujja tujja tuula twogere ogenda togenda nga tujja tuula twogere nagamba balenzi mugjeeyo ebintu mugjeeyo ebintu kubanga nabakazi balina akamanyiro nkukolere bizinesi kuteekemu ssente nkukolere buli kintu kyonna music wo mbadde mukola buli kintu kyonna nga nkikola kati oŋŋambe nti no togenda kudda olw'akantu akatono kyogamba bufumbo tebalwana oba tebateeka ku bannaabwe bulemu muga Derek bw'oba kyosazeewo sigenda kukaaya kyava agamba munne naye okimanyi omukazi ono teyeeguya tayagala kumanya teyeetonda nemugamba oyagala nkwetondere ki kati ndi mukujja n'ebintu ogambye bugambi nti tewali buzibu nemugaa tewaliwo obuzibu kuba sinze nabiteekamu gwe wabinkolera ne basombayo ebintu ne basomba ebintu ne basomba ebintu nga babitwala mu mmotoka byajjamu byonna yasomba ebintu kati nga takyapanga bintu nti birina kuba biramu wabula ng'apanga nga byo birina kwonooneka bwonoonesi omuceere ne baguyiwa sukaali ne bamuyiwa biki ne babyonoona ne mugana yedderiki olina buzibu ki ono mwana gwe neetisse wubo okimanyi oli mu kunstressinga nsobola n'okufa naga tolabangako Katonda be yagamba nti mwe muli bonaabona kyenva nkyuka wenti nga sikitegedde tolabangayo Katonda be yagamba nti bagenda kubonaabona naye nga tebamanyi bali bonaabona batya kati ogenda kubonaabona ogenda kubonaabona
wejjusa olunaku lwakujja mu kazigo ko ojja okole nange omukwano. Yamugamba tewali buzibu Dereki, wabanga Mungu waagambye kyekyo kyendiba. Kati n'amaliriza ne bateekamu ebintu yaabwe ne bakuula emmotoka yaabwe ne bagenda. Ansigaze sepiki y'omunaanansi ne firiigi gye bataatwala n'akuuma akakuba emberenge. Mwasigalamu ne butipi pampa bwe butyo. Kyava ngamba w'olizaala n'ezo pampa z'otandikirangako. Ku myezi eno ozizereka empaka. Ne mugamba tewali buzibu. N'agamba nakoowa ekigambo kyekyo kye kigenda n'okukussa. Omugamba nsonyiwa ssebo. Amaliriza bulungi ne bagenda ne nzigala oluggi. Bwe naggala oluggi ne neebaka. Naye nga mpulira kinnuma. Ng'amazima byonna mbikoze naye ndaba nsigadde mu ki? Mu bbanga. Siina kye nnyina olwo sikyalina waka nnyina sula mu dduuka. Ye edduuka ngenda kuzzaamu ddi ebintu mbisigalemu kuba nalyo lya bbeeyi. Kati enkeera ne mukuya ne mugamba gyebaleko kaale naawe gyebale. Maye siinaawo ssente za kukozesa. Nanteerako emitwalo 5 mu 10 ezi. Nangamba kyekyo siba bulungi. Ne mugamba kaale naawe siba bulungi. Nenzijjako. Naddamu n'akuba n'agamba n'ekimanyi toyina magezi. Toyina magezi. Kati ng'omusajja nvuma n'ambogule n'ansipesinga buli sanga n'omutima gwe atwa. Nemugamba sina magezi lwaki. Kwegamba tompa na budde nti osooka ompuliriza oba onyumyeko nange gw'ogamba bugambi we nga siiba bulungi naawe siiba bulungi. Tokyalina mukwano gwange. Nemugamba nasoberwa ki ky'oyagala ne ky'otayagala. Ekituufu oyagala ki? Nanga kati beera bulungi n'agijjako. Agijjako nenkola byenkola nengera nenzijjayo ssente neefuna ekyokulya. Nembeerawo. Kati kwolwo omala otunda omunanasi ne guggwamu. Ne ŋŋendako ewa maama wange. Bwe nagendako ewa maama wange ne nkaaba ennaku yange yonna nga njikaabira mu kisenge awatali muntu naye nga maama wange awulira maziga na miranga. Kyava ŋŋamba ggulawo wemba nze nakeera ku makya ne nkuzaala fiiyo. Ggulawo. N'olugula. Nga nkaaba omanyi omulanga nga mpulira njagala mpewuke. Bwe namaane neesiimoola wenti nenzija nenzigulawo. Maama nga tannambuuza kigambo na kimu yankwata waati. Nambuuza kiki maama. Ne mmwenya ne mugamba tewali maama. Naŋŋamba onombulira tombuulire ne mugamba maama mbadde nnyina ka vidiyo ke ndi kukwata ku tikitooko. Tewali gyesiryo ensonga lwaki onkonkonye nga siggula nga njagala kamalewo okuggwaayo. Naŋŋamba ggwe tolina ne mugamba maama tewali naawe. Kuba nnamanya maama agenda kweraliikirira atuuke n'okufa. Ne mulimba. Bwe namulimba naye ng'omuzadde ng'alaba nnyina kye mulimba. Kyava mbuuza omwana yenna agamba maama awaluma. Ne waalibanga mwavu maama ateekeddwa omumanya yalina engeri gy'akwatamu abaana be. Era nga kye kituufu. Kuba bangi beevuma maama senga maama wange abaddewo wendi ŋŋamba. Ne mugamba maama tewali. Kati we bwazibanga omusajja tankubiddeko jjukira yali ankubira buli kaddakiika. Maama nampita mu ffumbiro. Naawe olina obuzibu ne bbaawo? Ne mugamba lwaki maama? Mbuuzizza ng'omuzadde. Ne mugamba waliwo ebitutataaganya naye bijja kuggwa. Kyava maama we yambuuza. Ne mugamba maama bijja kuggwa.
Nangamba naye mwana wange toguma nnyo. Ne mugamba nze tatange we yafa yandekanga omwana omulenzi, yandekanga buli kimu. Nze mukulu w'abaganda bange ate nyina okukuuma. Kitegeeza nyina kuba mugumu. Nanga okakasa oli mugumu. Ne mugamba mama ndi mugumu. Buli kimu manyi kijja kuggwa. Nangamba kale woba ogambye naye ngamba ngamba mama bulaika obufumbo si bwangu era gye bujjako awo ndayika ngenda kulemererwa mbuveemu. Nambuuza lwaki. Namugamba obufumbo bulimu emiggo bulimu empi bulimu okusoozebwa bubaamu obuteewa kitiibwa. Nangamba bibeeramu bingi nnyo ebyo nabitono. Musajja asobola n'okuleeta omukazi mu nnyumba mw'osula n'agamba dda wansi mukyala n'amuzza wa. Mugamba nno maama erwedde nninga abirabyeko. N'agamba okakasa. Ne mugamba maama ninga abirabyeko nga mpita mu kulimbibwa nti oba ono sisita wa muntu naye nga mukyala wa muntu. Nangamba oyo taata gwenda banga ali hambo. Ne mugamba mulalamu. Ne lwakuba ndi mugumu nja biyitamu. Kati mama wange teyamanya tinsula na mu dduuka. Ng'amanyi okyali waka. Era emyezi we gyaggwako egy'edduuka gye twali twasasula mu ntandikwa ng'erwedde temuli bintu nalina okulivaamu. Ne nnoonya awantu wempangisa ne mpangisa ka kiyosiki. Napangisa ka kiyosiki nteekemu firiji n'obuntu obutono obuliwo. Kumbe ekifo mwe nateeka kyali kya famire. Era nali nakamala wiikisi 2-3 ne bajja ne baŋŋamba awo tetukwagala we yakutaddewo mu kwewaŋŋamya. Kati ne tulika ne nkaaba ne ŋŋamba kye kino omusajja kye yaŋŋamba nti abantu abamu Katonda yabatona nti mugenda kubonaabona. Era nalina okusenguka nve mu kifo ky'abendi. Ne ŋŋenda noonye omulimu. Tebanziriza neezoobye ne neezooba neeyampangisa siddangamu mulaba. Omukubira essimu n'akulimbalimba gwe lwaki wavuddewo bakugamba batya n'ovaawo. Nengenda noonye omulimu ne gubula ne nnoonya omulimu ne gubula. Kati we nagenda eyo Katwe erwedde gye nakulira. Nengenda ne nsaba omulimu. Kati nga buli gwe ngusaba ali mu kunsekerera alaba nga nze oba amutiizinga. Ne mbagamba nno neetaaga omulimu mbeeko ekintu kye nkola nkikwasaganye so ofuna ssente ziriisa omwana wange munda. Mukazi nanga nyinawo wano ka kiyosiki kalimu akabaala kalimu n'ebintu olina ofumba amazzi munaanansi n'ofumba n'omutwe gw'ente. Ne mugamba nja bikola. Ojja bikola? Ne mugamba nja bikola. Naye mbadde nsaba onsuzeeko. Kati omukazi ng'alaba nga nze oba amukudaalira ne mugamba nsuza. Nanga akozi ngero ogenda sula omwo kuba erwedde mmanyi nonnoonya omuntu asulamu nze ntya okunziba. Naye nga ntunya waŋŋamba okusula nga wootaba na nnaku nnyo era tosobola kusulawo. Oyina sula ku bijanjaalo n'obuwunga ne sukaali ebintu bye bapanga ebitundibwa ebyo kw'oyina osula ng'otaddeko omukeeka. Naye nga n'okwegolola tosobola kwegolola. Naye nga nsula omwo nga nkaaba. Kati omukyala neyiba wange neyibawo ono omukyala mwensula n'atandika olaba ennaku yange gye mpitamu n'ategeera nti ono omuwala talina kyalowooza wabula obwongo bwe buli sitaaka mu ekyo ekifo. Naye mbuuza nga nsasula ssente mmeka? 4,000 buli lunaku. 4,000 ezo olina okwebaka. Naye ku makya sena ku makya ssaawa 10 buba bwakiro buba bwakumakya. Kiba kikyali kiro. Olina okugolokoka n'ogenda ono n'omutwe gw'ente mu lufula ekyengera. Jjukira wasiibye otudde otunula weetawula okola kino gwafumba gwasaavinga gwakola buli kintu kyonna. N'omala okuggyayo omutwe n'oguleeta
kyokka wanyuse saa 8 oba 7 ogw'ekiro. Omukazi nankwatibwa ennaku oyo neyibba bamuyita mama papa n'agamba bannange mukazi gwe togenda zaala mwana ogenda kulemererwa kyota gy'oyitamu y'amaanyi ekusitressinze nnyo okola nnyo ate nga teweebaka bulungi ate teweebaka kimala. Nangamba wano wentungira ekyalaani ayinamu ebyalaani 2 nanga muno mwentungira ebyalaani musobola obaamu ka space akasinga ku kali kuba wadde wano ko katono naye ate osigala weegolola. Kitegeeza ne wooba okyuka osobola osituka bulungi nnyo noddamu n'okyuka ne weebaka azini ositula ku biwunga ebyo. Ne mugaana neeyanziza nnyabo neeyanza ebyo. Ng'okola wali osula wano byalaani nga wensula neneebaka omukazi ng'abeera ayomba abajja kunziba biki kubanga jjukira emabegako eri nga nyina omwana gwe mbeera naye ew'omuntu omu gwe saagala kwogera linnya naye ne muleeta ne mugamba manyi Fulanka jangu onkolerengako obulwadde bunnyiinze jjukira nze nali era mukozesa ne mugamba Fulanka omanyi oli mwana wange waŋŋamba tulipambana buli kimu njagala otandike tubeere nga tukola wano. Ku mulimu naawe oleetako omulala omuntu anyambe ng'omukazi tayagala njose nga ne wengenda mu ddwaliro ekimuluma nga ne olwaleero era sandizze wano. nakati w'okyakola ne ngamba omwana beerawo nangamba erwedde nange sirina wensula. Kati omwana natandika obeera ng'asula omwo kati nentandika obeera nga ndwala kiri ekino ne kiddamu ne kisitula n'ekivundu kati nengenda mu ddwaliro ne ndowooza oba omwana wange yafiira munda nga mulamu. Omwana omulenzi oyo natandika obeerawo nga nkolera emirimu era nga ebamusasula alina okuggyako era ssente kuba ku 4,000 wesitasiibyewo emmere gye nyina okulya yagirya. kati wosiibyewo nga mulisiibyewo babiri wensiibyewo nyina omugamba agenda ayiye ng'omwana n'agenda enakaseera ate n'asitula ebintu. Nangamba maama nkoowa nnyo n'ebintu bizitowa biki ne mugamba munnawe mu nsi muno Katonda yatonda abantu abamu nga ffe tugenda kubonaabona. N'agamba ekyo kikafuwe mama tetulina kubonaabona twakola ki Katonda. kati ne leero wokyabeera Ne leero wenkyabeera nsulawo oyo omukyala. wakamalawo bbanga Kati wendwadde emyezi kati tegiri 3 giri 2 kuba eri twali twakagendayo si mwezi gumu we byatabukira gibirina kuba 2 gye mmaze eno enkatwe. eno ku dduuka yali yasasula bbanga ki eryaggwako jjukira yasooka asasula dduuka nga tannasasula waka gye tugenda kubeera. wewali tonnaba kusenguka makindi we nali sinasenguka makindi yali amaze odditeekayo. Kati emyezi negiggwako nga nyina okuvaayo kitegeera. Era we natandika obeereyo ekatwe nembeera nga nfumba omutwe nze nyina ogunona saa 10 ekiro mu lufula ekyengera nenguleta nengusalaasala nenkola buli kimu netugufumba netutandika okuba nga tugusaavinga abantu. Sijjaga nti bampisa bubi oyo kati we nalwala eryo ebbanga we nabagamba nti mbanoonya nno mpulya njagala nakufa ng'obulumi bunsusseeko wansi sikyasobola tambula bulungi oba omwana buli gyakoma okukula munda n'ofuna obukosefu munda simanyi sikyasobola tambula bulungi sikyasobola wumba we bati magulu ne wemba ngenda okusitama ku toilet nyina kufuna budomola kano nenkawummuza eno ne kano nenkawummuza eno nensooka nsitama ku toyi mpulira ng'omwana wange ayitamu. Kati oyo omukyala yennyini alina ewuwe nanga afiya omanyi kasita olina Fulanka badde njagala osooka ogenda ogira obeerako ewaka owummule. Ne mugamba ekitagenda kusoboka kwe kudda ewa nnyabo nga ndi mwene embeera either nfa nagamba ogenda obeere ewammwe either nfa mama wange alisiivinga emaiti yange akaabe naye ng'amanyi omwana wange yafudde azini okubeerawo nga nkaaba obulumi mama wange alaba obulumi. naye kyekimuyisa omuzadde
waliwo ekisukka ng'omuzadde tasaanidde kirisiivinga. Leero bw'oyogerako ne Derek yagamba ki? Mwogera? Derek nakoma okwogera naye lwe lunaku lwe nabanoonya ennyo. Yajja n'akola olutalo gye nadda. N'agamba njagala ombuli olunaku lw'olizaala nze nzije nkima omwana wange, anti gwe wagaana okudda. Namugamba nja kukugamba nange alaba woofaanana, okirabye emputu we teweebeera, watya embooko naye wali onyirira kutwala n'okola enjala nga ne sikini ngikolako bulungi nga n'obugoye mbugula. Kati emputu n'obutagambibwako nti mwe mutyo bakuba bambejja, bakazi bafumba ku mbooko. Ne mugamba tewali buzibu, nze sijja kisobola. N'ayagala awo yerijje mu kayumba k'omukazi nno kiro nti mpaako n'afuuka mpaako. Ne mugamba tekigenda kusoboka, eno bizinensi y'abendi. Mukyalaani wano ku byalaani. Ne mugamba tekigenda kusoboka. Mu bye ŋŋenda okukola ebisembayo okuba lwe lunaku leero lwe ŋŋenda osooka okukulwanyisa. Kati waaliwo makansi n'enjibaka, we nagibaka naga kantambule nkuviire. N'ajjangu mu mmotoka ono n'essene. Ne mugamba sigenda kujjayo kuba kati wano oba onnemereddwa, kati ate nzino ne munda mba sigenda kufa n'okuvuga emmotoka yo ntwale. Kati omukazi we yajja ku makya ow'ekyalaani ne mbimunyumiza. Nanga nagamba ogendeko ewaka wagaana, kati tukole tutya? Waliwo ewa brother wange awe Nateete. Osobola okugenda n'obeera wayina omukyala nensobola okwogerako nabo ne bakusuzaako. Lwaki nosooka okakkana oli emmere weebaka ekimala. Ne mugamba banaaba bakkiriza tewali buzibu. Kasita Franka waali anaasigala akola tuleme fiirwa mulimu. N'ayogerako ne brother we. Bwe yayogerako ne brother we ne mukazi we n'akkiriza, n'amugamba tewali buzibu, ajja sula mu ffumbiro mu kiyungu. Yamuterayo omufaliso yeebake, emisana alye bulungi, anaabeko bulungi, akakkane. Kiyungu kigazimu. Kigaziko. Kati ne banteerayo omufaliso nga sinagenda eyo yonna. Omukyala twasooka kugenda mu ddwaliro. Mu ddwaliro ne bamugamba bebi woono omukyala yakulira wano weebati. N'omukyala oyo yeetaaga owummula n'ofuna obujjanjabi obumala omwana ave gy'ali. Either agenda tuuka myezi 7-6 alemererwe aluzinga ebbebi we, n'omukyala yennyini asobola okufuna obuzibu. Ti omukyala n'atulika n'akaaba ne mugamba buzibu ki, n'ajja n'annyinyonnyola n'agamba kale bigenda ttereera kasooke tukole bwe bati ne bati. Nga ndaba apalapalanya ne ndowooza oba omwana wange alina kyabadde, ne mbabuuza buzibu ki. Ne bagamba sisitawo tumunnyonnyodde enkola gy'alina obbikolamu tusobole okubeera nga tutaasa bebi naawe wennyini. Kyenva mugamba ŋŋamba. Omusawo n'agamba kale n'abaanayo yafuna damage. Kitegeeza olina okufuna nno obujjanjabi, ffe nava mu kusaaga olina okufuna obujjanjabi. Funa obujjanjabi, weebaka ekimala, weesonyiwe stress. Ne mbuuza musawo nsobola kwesonyiwa ntya stress ng'ebin stress nga byennyini bikyaliwo. Nangamba kati osazeewo ofe. Kyenva mugamba nfunda n'afudde. Ne bampa empeke z'omusaayi, simanyi oyo ye Fansidda, ne bamala obbimpa. We nadda ewaka kuliko n'empeke simanyi 5 ozigaayo omulundi gumu. Gaaya leero 5, enkya n'omira oyo Fansidda, simanyi n'otandika oba omusaayi. Kati nze bwonna namira lumu. Nga mpulira n'ekyayi nga nteekeddwa okufa. We nazimira omulundi gumu. Natandika okuggwamu amaanyi. Mutima ne gubeera nga gunkuba nnyo ne ŋŋamba bannange olubuto luno kanduwoneko.
oba nze kennyini kanneesaanyeewo. Mukazi addamu okubula, mukazi w'oli akubira ono mulamu wa mugamba nno omukazi gwe mwalese agenda fiira wano. Bankomyewo bandeeta mu ddwaliro. Kundeeta mu ddwaliro nga balina okunteekako amacupa mangi basaabulula eri eddagala. Babuuza Fiona twakunnyonnyodde ki? Ne mbagamba mazima nze empulya nteekeddwa kufa. Okuba ng'okubonaabona bulijjo ku empulya nti ate kuba kuti. Omuntu abonaabona tasaana aba mu bulamu bw'ensi. Nosalawo wette. Ne bagamba abantu babonaabona Fiona biki ne mbagamba bannange mbonyeebonye kye mmanyi okubonaabona naye ate kuno omuntu aba asaana kufa. Sawa nanteekako amacupa n'agamba kati gwe tugenda kukutaasa tutya ng'okyalina akazoole. N'agamba oyo omukyala n'amugamba toddamu muliraanya wadde empeke wadde ekintu n'ekimu. Naga kati nkole ntya? Nkole ntya? Kati omukazi n'agamba waba takyusizzaamu nze ne wanaava osaba muntu yettire wano. Ensi yonna etegeere nti oba waffe twamutuusizzaako obuvune kumbe eri yava eri ng'alina ennaku ye. N'agamba mpa essimu ya maama wo. Ne mugamba maama wange talina ssimu. Ne muwa eya mukwano gwange. Eyamukubira n'amubuuza Fiona alina buzibu ki mu mbeera ze eza bulijjo. N'amugamba ali fayini kubanga ne mukwano gwange tamanyi era byempitamu. Byakajja abitegeere. N'aŋŋamba oyina omutima. N'amugamba Fiona talina buzibu ali okeeyo. N'amugamba omuwala ono alina akazoole. N'agamba ye muntu asinga okuba hambo mu nsi. Kati leero osulawo wangi nsobola osula nate ate nsobola osula mu kyalaani. Kati leero ngenda sula ku kyalaani kuba ngenda vaanu ngendeko wali mu ddwaliro ndabe then ngenda. Lwasemba okwogera ne Derek yagamba ki? Yagamba we ndiba saagala bonaabona. Kitegeeza nnina okugumibwa okukubibwako ng'omukazi. Olinamu ekirowoozo ekigambako osooka oddeyo olabe omusaayi kuba ewuwe yali akulabirira si kyo? Yali andabirira. Lwaki oba tosooka n'oddayo kuba because kati life status yasobola ogiraba nti oli muzito olubuto ludda mu maaso. Tasobola kugiraba kubanga tasobola kugiraba. Omukazi we bakeerera ku makya ne bagamba sooka omwesonyiwemu omwebakakugwe n'osiga ng'okyayagala mwekakaatikako. Oyo gw'ogamba nti ye atagenda kunzita. Ekikutiisa kuddamu kugidda naye kola mukwano. Kola mukwano nakunkuba. N'ekyokubiri musajja mufumbo. Ekyo eky'obufumbo teyalibadde issue because n'abafumbo bangi balina abaana ebbali oba balina abakyala be balabirira. Ate ekimmanyi okimanyi. Nkimanyi naye mulimba. Tosobola kuba nga nange okyankweka nga n'oli omukweka nga n'oli omukweka n'oli omukweka bonna ng'oli mu bakweka naye nga buli lutu oyagala kuwasa kubanga gw'ogamba oyinamu ssente zo. Kati ani asasula obujjanjabi? Nze nkwatiddwa ekisa yampaayo. Wati ogenze mu ddwaliro n'oddamu n'omuwa omusawo ayogere naye? Byonna twabigezaako. Wawulira nti gundi nga yamuggyako omusawo. Tayagala kumanya? Ye alinze olunaku lw'endizaala. Anone omwana we? Anone omwana we wembasa ekyo nga neekubye mu mutima nzireyo ewaka. Kyekirina nti maama kye yagamba nti obufumbo bubeeramu challenges empitirivu. Buli mukyala ali eyo alina ebintu by'ayitamu ate obulamu bw'okupulitendinga si kintu kirungi. Tukyafiirwa abantu bangi nnyo nga nange mwendi. Bw'obagenda offa. Teweekanga, teweebuuza, tegambanga nti omuntu asobola kufa. Nsoova wano nze kennyini nga kati nkoma wano leero. Leero kankome wano aligiraba n'agiwuliriza n'agiddiŋŋana alimanya ekyo ekyatta omwana oyo. Muliwulira kye wandyagadde osembayo kye nandyagadde osembayo okukola. Nze saanikangako binnuma.
sigambangako muntu nti wano wannemeredde leero gwe gusoose okujja mu mawulire gwe gusoose okunyonyola omuntu nti kinnuma olunaku lwe nasooka opostinga ebinnuma nga mpeereza abantu ab'enjawulo odiyo abatanziramu n'abatwala obudde ne banziramu n'abannoonyeza paka kati mpulira byebintu byenjagala osembayo okukola mu bulamu bwange kuba buli woyanika ennaku yo agitegeera bubwe naawe agirimu ogitegeera bubwe. Abawala bali eyo bapulitendinga najja mu kamera n'ateekamu filter nti alabika bulungi talina buzibu naye ng'akubibwa yayonooneka abakazi babajjemu n'abaana bafiiridde mu ssanya naye nga stress z'abasajja. Owulira kino kyewalisembeyo okwagala okukola mu byonna lwaki tofuna akaddeko okwekuba mu mutima ekyokufa n'osooka okijja mu birowoozo byo? Ekintu kyonna ekiriko okugamba nti oddayo wa musajja kino kyemba nsembayo okukola weebanga ye solution. Nze mpeereza abantu message mu simu yange bempulira nti be bandi ku mutima ne mugamba nti njagala kwogerako naawe n'atampa budde kwogera naawe wabula ekintu kyensembyeyo okukola abadde ggwe na Devicom. Essaawa zino y'ensonga lwaki abantu bagenda kundaba nti nayogedde kino wano wennyina obulumi bwange ng'omuntu gwe nchalenjinga nga wooyagala nti ya papa okuzaala simanyi whatever akoze biki naye abantu abafudde eyo nga tavuddeeyo kwogera be bangi. Sikyasobola kubeera mu bulamu bwa kusuzibwa ate nga sisula bulungi. Sikyasobola kubeera mu bulamu bwa kuliisibwa ng'ogenda kulya ekintu ky'otayagala. Sisobola kubeera mu bulamu bwa kuba nti ngenda tuuka ekiseera ndabika nga mpunyirira n'abantu nti ntambula nyina okuba nga neepaadinze. So abeera mu bulamu bwa kukuza mwana nga nfa ng'abantu tebasobola tegeera bulumi bwe mpitamu nga nalina emikwano nyina abantu ab'obuvunaanyizibwa nyina abantu ab'ebitiibwa bonna tebamanyi kinnuma kati bakitegeerere mu kamera asobodde okunnyamba nga wakyaliwo eggezi nga nkyasobola omulamu leero gwe tokikola nga nfudde nti Fiona kangende mu musaasire kuba bangi ababirabye ne babireka nga bwe babisanze. Bw'oyogera okufa Fifi kinene si kinene ekyokufa Fifi ye ansa omuntu gy'asobola osigaza nga ye solution ye mutaasa gwe abantu bavuma bakyetolinga bastressinga basobola ate okukkakkanya. Manyi lwaki nagamba nkunoonya wali ofunyeko ekintu ng'obulya kikutta kikumalawo oli ku kisenge ng'olaba omuntu alinga akubuutikirayo. Kati nze siri ku kisenge wabula ndi mu ttaka wansi fuuti 6 nga mbulako ekintu eki kunjiwako ttaka. Tugambe n'ettaka baalinjiwako just mbulayo kubulizaayo mutwe gwange. Olowoozezaako ku baana bo abalala boolina nga tonnalowooza ku byakujjawo? Abaana bange nabalowoozaako dda n'enkoma n'obbalowoozaako kubanga ekyankwasa abaana bonna mbakwate ku makya mbateeke mu bisulo kitegeeza nali nsobola okwetta n'abaana bange naye basigale ewa tataabwe nga bo balamu nze nga nagenze byange. Sirina muntu gwe ngenda kugamba nti bannange kino kubanga ne beesuubira abange bonna bavuddeyo nga bakulaga nti bakuleseewo. Kati kanzijje nkiyise wana ababadde bammanyiiko n'ababadde bafaani bange kuba mbadde ne bafaani bange nga nze omuntu bwe balikiraba balikaaba ne bagamba kale senga oba nnamanya kale senga oba yagamba nze. Mama alina pressure mulwadde abadde na ku kitanda naye bw'ofa pressure gy'omuziiza leero aleme kutegeera increase ng'oba eyambuke bw'ofa nga ategedde wesebwesi pressure y'olowooza enakkakkana oba ne maama ojja kuba omuyiyeeko ettaka omulundi gumu. Ekyo kyo tekitunuddeemu. Okimanyi enfa gye nnyinza n'ofaamu seetaga kwekuba mu mmotoka seetaga nakwewa butwa. Just nze nyina wensobola nakukwata ne neenyigiriza nze kennyini nenzikirira awo nga ntudde wano.
kuba tebamanyi kiri munze munda, tebamanyi bbwa liri munda linnuma oba lyasajjuka lyensobola kunyigiriza nnyo ne lidda mu kufuuwa omusaayi paka nga guweddemu n'enzikira. Oli nansanga n'agamba Fiona yafudde ekiwundu kino. Fifi, ebyo byonna byolowooza binene, pulaani z'okufa z'okuba nnene. Ezo pulaani z'okufa nnene Fifi. Maama mulwadde, nkimanyi bulungi era mmumanyi. Naye kati era embeera eno bw'ali gigattagatta, kubamu akafaananyi tutaddeyo vidiyo eno ovudde mbulamu, kale katugambe n'abiraba olowooza ye alisigala nga mulamu oba aliba alikwegattako obwegassi mu ttaka? Omusajja akeera ku makya n'agamba nti emmotoka si munnyo nti buli maka gabaamu, naye era waliyo ne famire ennaku. Kati famire yange ennaku, mu kubeera ennaku ate saagala mbeere kiwundu gye bali. Nze mbaddewo ebbanga lyonna ndi mupambanyi, seegaanangako nti saagala kukola, njagalira ddala. Era obulamu bwange bwali butambula nga bwe bugenda. Naye nafuye, sirina nnyo kyamaanyi kye ŋŋenda kukola, kuba okuggyamu olubuto nja kusibibwa ppaka. Kati nga sinnatta ali munda, ono gwe mba neesaddaaka naye. Bali abaazaalibwa babireke. Taata we yabitandika, n'abitandika ne maama we. Maama we agambye kati mwana wange tukome wano. Sobola okumpaamu omwezi nga tonnetta? Omwezi? Ati n'olunaku lwe mbaddewo ate mpulira nga ate mba nyonoonye ebiseera bingi obutasisinkana mutonzi wange. So tosobola kungumiikirizaamu yadde mwezi tubeeko kye tunoonya oyambibwe? Kuba kati mu kiseera kino weetaaga kansala. You need someone gw'osobola okutuula n'oyogerako naye nga expert mu ekyo, n'akunnyonnyola, n'asooka ze embeera zo mu buntu. Apart from that, weetaaga okunoonya w'obeera. Before that, weetaaga okufuna obujjanjabi obw'omulembe. Naye byonna sisobola bikufunira mu lunaku lumu. Kyova nkubuuziza osobola okumpaayo omwezi nga gumu nga tonnaba kulowooza ku kyakuddamu kwetta? Fifi, ng'ebyokulowooza okwetta obitadde ebbali, osobola okutuwaayo akaseera. Kuba at least nze ne bwe banaaba tebakuyambye bano, nze mwezi gumu nsobola okunoonya ssente ezisasula kansala n'ayogerako naawe. Then nga bwe tunoonya solution y'obujjanjabi bwo. Nze kennyini nga sinneetuusaako obuvune. Nina ekintu ekindya mu nze, nze simanyi oba nange kennyini oba kimpangaaza, oba obujjanjabi bwenfuna nga bwe butono, simanyi. Kiki ekikulya? Nze we nakosebwa mu kweraba kwange, kino ekitundu buli ssaawa kikyuka okuva mu kiwato kyange. We tudda mu bitundu byaffe ng'abakyala nayonooneka.
naawe gule singa obadde toli mu kirowoozo kyakwetta ebisigadde bibadde bijja kunyangwira naye kati ompadde hard time nti ekirowoozo ekirina okusembayo in fact n'omuntu kyatateekeddwa kulowoozaako ate ggwe ky'olina ky'okulembeza Fifi osobola okwekaka n'ompaayo ebbanga bw'oba nga gy'oli ng'oli counselor you can talk to someone n'okyusa obulamu bw'omuntu psychologically. I'll need your help immediately. I'll need your help. Babadde bakujjanjabira wa? Kuzamba. Bagamba obulwadde buyinza kostinga ssente mmeka okubujjanjaba obulungi? Sifunangako nnyo mukisa gamba nti ssente mmeka kubanga n'abasawo abamu bakikola mu kunnyamba nga ne baddokita abalala tebamanyi ku ddwaliro eryo because lwa nsonga siina ssente ate baali bammanyi. Kati aweetaagisa panado bamumpa oluusi nga sibadde na ssente. We weetaagisa ebiri akinaga anoonyayo omutwalo kujjanjaba Fiona. Kale katukkiriza ekyokwetta osooka okijja embirowoozo nga sinnasiibula. Buli muntu yena teyandyagadde kwetta nange sandikyagadde just byempitamu binsuseeko obuzito. Kale omukutu oli ku Viki Exclusive bw'oba gy'oli ng'oli kansula osobola okubudaabuda omukyalo ono mu bwongo bwe, osobola okunkubira ku namba yange ey'essimu then ne tulaba in terms of obuyambi bw'obujjanjabi era bisobola okuyita awo ne tulaba kiki kye tusobola okukola. Otherwise sirina kye ngenda kola mu kaseera kano. Kale omusajja ye tokyaddamu kwogera naye. Tusobola omukubirako for today. Namufiisa. Osobola omukubirako n'omugamba just akuwa obujjanjabi. Ekyo just kyoba okola because kiri kyekitwala obulamu. Wali ofisizaako omuntu nkimanyi naye ate yasooka n'ambulookinga social media zonna nange ne mubulookinga asigala ng'akyasobola okunkubira nti gwe mukubira njagalayo ssente abadde azimpa naye ogwasembayo yaŋŋamba ku bintu bibiri nsaleko kimu okukomayo wakankubibweko ng'abakyala lyali lwedde okundabirira. Senga ennaku yange yabadde yeetaagisa okugyogerako nga teriiko musajja oyo nandijyogeddeko kuba yekanaaluzaala. Tati ovula nteeseza neŋŋamba tusobola mukubira simu n'omusaba just bujjanjabi kyokka. Nabikola. N'atuulako ne sisita wange n'amugamba Fiona afune buli kye yeetaaga mu bujjanjabi. Wamala okuzaala otwale omwana wo mwereke Fiona akwate gaga agende aboneebone nga woogambye naawe ogende n'omwana wo. N'avuma buvumi sisita wange n'atambula n'agenda.
so kati n'omukubira toyagala ate watya nze mukubidde nange ajja kunvumaavuma asobola okuvuma naye ojja mukubira ng'ovudde mu kamera kale mubeere bulungi mweraba